called it. Yes, ebyo byolaba byo bibadde wano mu Uganda era wano Ntinda sinawala motoka bagibye misana tuku ng'ensi yonna eraba era ng'abantu webali Uganda tulagawa naye tetunazuula motoka ebadde yaani naye kyemanyi nti tujja kubanga byonna tubitegeera mu maaso kaawo ebijjako era tujja kubanga tufuna information esingako awo naddala ebikwata ku motoka eyo gye babbye misana tuku wano Ntinda tekibadde wala kyetegeddeko nti motoka ya kika kya Harrier naye olaba agiyingiddemu oba kibadde bityo oba bibadde bitya n'agivulumula nga tatya oba atomera kigugu asisinkana gwamanyi tebimukwatako era okukakana motoka ng'agibbye buliddeko kimu nti motoka gye mulaba eyo ebbiddwa nti era oyo gwe mulaba agivulumula sinanyiniyo kujjako mubbi tuli mu Uganda ate abaffe tubadde tukyali awo nga lwaki tezireeta Sanya yeetonze Sanya yeetonze agambye nti n'ebintu byakola ebimu tabitegeera era agamba nti yo saawa yonna agenda kwewa obutwa singa bonaaba temuvuddeeyo kumusonyiwa agyendi mu buli wengenda bansosola mukwano gwange bantu bansonyiwe nendowooza tebansonyiwa buli wengenda bamboola namulyamu olukwe teyanyamba obulamu mbuzitooweredda bali abange nendowooza nti bate bajja kunsembeza ali nabo siraba kiriyo nsaba ya Rabbi nemukuwalirizibwa kunywa butwa nsaba asobola okunyamba munyambe mungulire pikipiki nze nange nsobola okukola nyimirizeewo obulamu bwange byenkola ebuuse bambeera omusajja asabye ekisonyiwo munaamusonyiwa oba nedda agamba nti naye byakola tabyewulira era tabyagala naye lwa embeera eno mbu yemutuusa ku ekyo okubanga oluusi ayogera ebitakwatagana ali eno tasazeewo tadisaidinze naye nti singa afuna omuntu amukwatirako naaba nga setolinga temujja kuwuliramu ate temujja muwuliramu oba temujja muwulira ng'abaako ate ekirala ekyanyega baganda baffe nga tuvuddeko ate agava mu America munnaffe gatumazeemu amaanyi anti munnange Trump atandikidde mugiya nnene nnyo era naffe Uganda tulabikanga abagenda okubanga kafiiramu era saawa yonna twandiraba abaganda baffe abali mu America nga batutuukako wano eno nsonga ki bibino mu bujjuvu omuwaali agumye munne kubanga emyezi 3 egiddako gya bunkenke eri ensi ezisinga naddala mu Africa. Gavumenti ya America nga 25 January 2025 yafulumiza ekiwandiiko nga kiyimiriza obuyambi America bwewa ensi zonna zeekolagana nazo. America kuva dda ng'ekosa ekitongole kyayo kye bayita USAID ebadde egaba obuyambi mu by'emmere, obujjanjabi, eby'amagye, ebyenjigiriza n'ebirala bingi nnyo. Uganda y'emu ku nsi ekitongole kya USAID bwe kiina amakanda nga ssente 1000 ziweerezebwa okuyamba mu by'emmere, obujjanjabi, ebyenjigiriza n'amagye, naye bino byonna biyimiriziddwa. Ng'ovudde ku buyambi ekitongole kino kibadde kiwadde abantu baffe bangi emirimu. Kino kitegeeza nti Uganda n'ensi zonna endala America zeebaddeewo obuyambi ng'eyita mu USAID zirina okuyiya ennyo ddala engeri gye zirina okutetenkanya embeera eno eriwo. Ekiwandiiko kirambise bulungi nti America eyimiriza obuyambi mu nsi zonna okuggyako Israeli ne Egypt. Kyongeddeko nti bagenda kutwala emyezi nga 3 beetegereze balabe oba bakendeza ku buyambi badde bagabira ensi zino ez'enjawulo oba babugirawo ddala. Bino beeraliikiriza amawanga mangi ne mu America bangi si basanyufu ne gavumenti kyesazeewo nga bagamba abantu bagenda kufa naddala abantu abo abafuna obujjanjabi olw'obuyambi obuva mu America. Ng'omunnauganda ze ŋŋamba teri kintu kyalubeerera. Enguzi efundikidde nnyo ensi yaffe eno singa ebintu bino ebisinga tetukyabonaabona nabyo. Bannabyabufuzi balyazamanyizza nnyo ensi yaffe kugimalawo naye bino bye bivaamu kubanga tulina okutandika okwetengerera oba twali tulina okutandika dda okwetengerera.
birungi si birungi ate ensonga za liripazo zo zeeyongedde okulanda munange ne bana opposition abantu bavuddeyo ne bakangula ku ddoboozi ne bagamba nti liripazo kikyo nti ng'osuusiza ate abamu bagamba nti akasajja ako tekazikiza nti no y'omuntu gweweesimbamu n'omuvuma ate nakuddiza bagamba liripazo ye tazikiza omuvuma naye n'akuddiza era naliwe ng'abaana bagamba nti wabula twafuna ono ntono ye naye beeyongedde okuba nga bamwogerera ebisongovu era ng'abaana bawanda muliro ba foot soldiers. liripazo omwo mwoleegera agannyo n'agabuna agakumyuka ng'omusaayi kalabe katunula ng'ekidoli tuuza wansi amanyuma g'embwa nupu gy'ogamba nti tekuyambye wakajja ku kitebe emirundi emeka nga bakugoba wano Bobi Wine yabeera mu luyimba lwe olw'ebigezo wamuwa sente mmeka wamusasula sente mmeka tuuza wansi amanyuma g'embwa leka kulowoozesa bannayuganda nti basiru gwe musiru tukimanyi bulungi eno legimu esasula basiru era obusiru e Uganda busasuza oli ku musaala gwe ne banno bu TV station bwonna ne babbuloga bakolera mu 7 kanywa musaayi tubamanyi baba wadde obusente mu buzebuze bannayuganda mujje bannayuganda ku mulamwa ffe twagala oyo atwagadde tubeererawo oyo atubeereddewo tewali gwe tugenda kwagala nga tatwagadde tobangako ku ludda lw'abantu banyigirizibwa leka kusiruwaza abantu ssebo simanyi olowooza gavumenti we yakujjanjaba akataago yakola nnyo leka kusiruwaza abantu muleke kusiruwaza abantu n'omwana ow'emyaka 2 akimanyi bulungi nti Museveni ye kanywa musaayi Museveni kyekizibu kya Uganda muleke kusiruwaza abantu gwe kaliripazo simanya tinti yagenda ku bwongo kalabe katunulanga akasezi tuuza wansi amanyuma g'embwa oli mwana wa kibi oli mwana muboole oli mwana wa kibi abayimbi boyogerako nti no babatijjisa babaagala ku kitebe bakugaana okugendayo wakajja ku kitebe emirundi emeka nga bakugoba muleke kubuzaabuza bannayuganda mmwe tubamanyi bulungi kalabe kasaamirira masira toddamu kwasaamirira toddamu kumanyira abantu gwe kisiraani tuza wansi enkobogo gwe kaliripazo nkubuulira toddamu kwasaamirira katukuba amalusu koogera kakuba abantu amalusu kajeje mbambu enkudi byebiki wali agatukuwagire ku nkudi byebiki kalabe simanya kalwala sikoseero tula wansi kisiraani gwe kalinga ebimere by'embizi katunulanga ebiseseme by'emboga wabula bano bavuma bano basabula bano bakukuba naye era balikyali ku liripazo oba tukyali ku liripazo abaana beeyongedde okuba nga bamutangaaza bagamba nti abalinaye matu awulire ate bw'oba tayagala kiri ku ye okuba nga ajjamu ekituufu liripazo ani yakugamba nti opiniyoniyo oba ekintu kyonna kyovuddeyo n'oyogera nti kimatalinga nti era kina kyekigatta ku ggwanga nze nga ndaba muto weekutte ku bisubi simanyi lwaki abo abavubuka abatalina makulu abatalina kiddako tasobola kwogera statement 2 nga tannassaamu Nuupu tasobola kwogera statement 2 nga tannakussaamu Bobi Wine kati gwe liripazo njala nkuwulira ekintu kimu muganda wange wadda ku mukutu gwo ogwaki wadda ku mukutu gwo ogwa TikTok noyisaamu katikkiro amaaso ate nkira noyagala okugenda omusisinkane gwe ngooza katikkiro fala katikkiro omusajja mugezi oli looya mulamba omusajja gwe bagamba nti liripazo ebintu byokola abantu tebabiraba leero oyambadde gomesi weesibye gomesi message kiyoba oyisawo y'okwesiba gomesi ekeera mbu ataka kusisinkana katikkiro aso okusisinkana omuntu yeesibasima bigomesi omusajja yeesibasima bigomesi oli comedian mbu weesiba gomesi gwe katikkiro abatasobola kusisinkana kati ffe nga ffe abanuupu tukimanyi muganda wange nti okyalinamu ka depuration kakatikkiro gaana okusisinkana ate nga katikkiro tali kusisinkana kati ogasse depuration ya katikkiro gaana okusisinkana atugireeta ku Bobi Wine kati ngenda kutegeeza buli muyimbi lasita buli muyimbi
alowooza mbu asobola okulwana Bobi Wine muganda wange mwenna mugenda kukomekereza nga muli ku ttaka mugenda kukomekereza kati gwe yangu genda n'oyimba ku bintu bya NRM gulowooza kitoola ki ku people power kitoola ki ku Bobi Wine kitoola ki ku Nuupu tolina kyogatta ku Nuupu ne bwogenda ne weegatta ne ba Eddy Kenzo ne bwogenda ne weegatta ne baani ne bwogenda n'oyimba ku bikampeyini byaki ne bwogenda n'oyimba ku bikampeyini bya NRM tolina kyogatta ku Nuupu tolina kyogatta ku Bobi Wine guli gasiya muganda wangu gwe muganda wangu oli empitambize bali nyeemu tolina makulu olinga alien skin mwenna muli gasiya temuna kimwongera ku Bobi Wine oba mu bana abantu obamba z'okusebuza mwebase muganda wange bakadama bwe bakusudiya muno ebintu byogera biri fane ne bagamba musobola n'okulippira Nuupu kati ngenda kukutegeeza gwe yanga tolina makulu si gwalyawo mboli talented mbu akazikiko kaakabi n'akazikiko kavumbeera simanyi lwaki ebiyimbi ebitamanyi kuyimba byebisinga okwagala okwasama yasama ennyo abayimbi gwe yanga gwasoose okuyimba ku gundi ku zikampeyini za NRM Shiba tayimbangayo Spice tayimbangayo tewaliwo n'abayimbi abawini nwagi tebayimbangayo waliwo bawulidde tusobola okitegeera nti omuyimbi agenze n'akola ssente kuba buli omu ayagala okukola ssente naye kiki kyogezaako gwe yange okuyisaawo bwogenda n'oyimba ku bigundi byo kitegeeza nti ekera kola live otandika okujjonkera Nuupu tosobola kuyimba n'okola bibyo ani akuganya okugenda oyimba ku bikampeyini bya NRM genda obiyimbeko tewali akirinaku buzibu fiki tutayagala kwe kujja toyasama okole live olowooze muno opiniyoni ye matalinga yanga opiniyoni yo tematalinga oli gasiya muganda wange weesonyiwe Bobi Wine weesonyiwe Nuupu gasiya bulo olugwani gwe liri pazo gwe simanyi nina okuzimba akayumba kange egundi simanyi nina okukola ki nina okuweerera abaana bange ani akuganya okuweerera abaana bugenda oyimbire NRM obaweerere no problem ne bwovaayo ng'omaze okukkuta toweebajjagala mpiiyi oleekaanira Bobi Wine gwe yanga ani yagamba buno obuyimbi obuvumba era mbu busobola okuddawo ne boogera gwe yanga olina opiniyoni kijoyinza okudda ku Bobi Wine bugwe oyogere gwe mbwe ensi etwala ekikyo nakawulidde kayasama kabongoota mwali ensikini bwe yagenda n'abavubuka ba Nuupu yagenda na muvubuka ki era yagenda naawe omutumbaavu nze nga teyantwala kasiya bulo gwe yanga weekutte ku bisubi temulina makulu genda oyimbire NRM ne mwesonyiwe Bobi Wine temugenda kumusobola ne bwe munamujjongera mutya gasiya bulolo muli eri pazo gasiya gwani gwe liri pazo kremwe mbadde nnaku zino mwe bayanga mbeesonyiyeemu mwe abayasama nga ngamba nti mwana kambuleke ne kati lassa ngenda kukomawo mu nkuba mpya guno omwaka tugenda beera bakambwemukko tetwagala muntu wamanyira Bobi Wine yimba bintu byo teri muganda wange bwatombetogedde ku Bobi Wine teri agenda kuddamu ne gwasotandika okuboogaboga ng'oyasama olowooza mbu olina okuleeta opiniyoni yo ku Nuupu lasita kola bibyo teri akuganya yimbire NRM genda ogiyimbira okole byoyagala tukomawo tukolera teyagala wulira ogasiyawo golooza mba nakwagala mu NRM ne bakwagala ne mu Nuupu amazima gali nti teri muntu ayinza kubanga ayagala Bobi Wine byadda n'agenda n'ayimba ku bikampeyini bya NRM ebyo ebitalina mulamwa busimanyi bigundi byagundi teri asobola genda mu bikampeyini bya NRM ng'ayagala Bobi Wine tuggyeko akajanja nammwe era bw'oba omanyi okoze ensobi sirika nga abalala bwe basirika genda oyimba osirike teragenda kujja ku musango teragenda kujja kadiithi teragenda kugamba nti oba muganda wange kola bibyo byoyagala naye ebintu byokudde gwe ebipazoloza gwotusinga okwogera olega ekibuno ekigazi luno olutalo lunagwa lutya nalabye omukyala Hajati Namyaro yavuddeyo okubanga ye adefendinga Lily Pazo era yabadde mukambwe mukko nga w'omumanyi mu nkola ye kigambibwa nti y'omu ku abo abaperereza Lily Pazo okugenda okubanga ayimba ku functions za NRM
era nga ndowooza kibadde kimukakatako okuvayo ate naye okubanga amudefendinga. Yes, akakatambi nja kubanga nkabawa mu maaso awo era nja kubanga nkabateerako mu fuludozi era nga muwulire Hajjati Namyalo ye yagambye ati naye omwana yagenze n'agamba ensonga n'agamba bannange Lilipazo tavumika nti tuvumye omwami oyo naye akulaga nti akuddiza nti si ye muntu gw'ovuma n'asirika. Bafutu Soja olaba nti tugwa ku bayimbi ne tubabuulinga bannange twagwa ku mwana w'e Masaka oba mwana wa Masaka Lilipazo. Nina ka video kempiseeko manyi kati kigenda maaso ku internet buli wamu woyita. Lilipazo yagenze n'ayimbira Hajjati Namyalo wa NRM. Lilipazo buli omu amumanyi muntu wa NUP. Emirundi mingi nga aba NUP bamwegezaamu omugo bamwegezaamu ne bigaana. Kati ennaku eziwedde mabega yagenze n'ayimbirako Hajjati Namyalo. Naye nga sinnogera ku ebyo ntunulidde ka video kamu aka Lilipazo bannange oli tagenda kusoboka. Omanyi Bafutu Soja balina abantu bebafutiza ne bafutiza nolaba nga omuyimbi yeewozaako naye nga talina bwogerere ono twagwa kwakayana. Bafutu Soja twagwa kwakayana. Lilipazo nga bw'omulaba waggulu mu kafaananyi nga alina engeri gy'ateeka akagalo mu feesi bw'ati ono ye tetugenda kumusobola yeewozaako akayana bannange bw'aba Lilipazo mundeke biki ne to be honest nga njogera amazima Lilipazo nange muwagira. Lilipazo mu biseera bya festival season yonna tayimbye olw'ebyatuukawo ebyafiina masannyalaze. Musajja mukulu alina abaana alina famire alina obuvunaanyizibwa emmotoka enywa amafuta. To be honest abantu ba NUP nammwe mulina bizinesi zammwe yewalala yonna gwe edduuka eryo oliba omubuuza nti wa NRM tomuguza mubaguza. Abamu mulina airport taxi abamu mulina amataka bizinesi zonna zemukola aba people power gw'oli bwajja nga NRM ogaana omuguza. Ate lwaki Lilipazo bw'ayimbira NRM gufuuka omusango? Nze ku sayidi yange saakirabemu buzibu bwonna genda kukola. Naye omwana mulenzi oli tabuulingika toyinza kumuddako n'omukiinako oli yeewozaako atabuka ayombye kwega buli kimu akola kye bayita olutalo. Yes, nga tuvuddeko eyo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo tulaba nti ate era ekiri mu Kampala essaawa ya kakati oluvannyuma lw'emmotoka okubanga ebbibwa wali Entinda amagye ne poliisi biyiddwa era nga essaawa eno wenjogera nti munnange bakwata buli kiramu simanyi kyo oba nsonga ki oba naye nga kankutwaleyo ku katini tulabe. Tugenda mu wino bana naye awo boys esima olaba nsiba bantwala talina kyakoze naba baba mututte leka tubakwata baaki bannange nga n'okkuba bakuba for no reason. bagwedde abavubuka batambula butambuzaawo naye nga bakwata babwere aba bakoze eki laba bino abadde ayita bamugale gweyingira wa katonda wange laba n'omusajja ina omusajja mukuba nkute naloli omugudu wendabyeko ku muloka y'amagye ebaddeko pati yabo oba babatumye bavubuka bameka oba babatwalawa ze nali erugobo nga bagaga bakwata bino bimabera guno batugenda kuboolesa obudo bagala nabo kunyumira bwenda bayite bantwala abanyimizaga nakabero akakaberako okutima lubasi naye ntuka obwenti ng'abaana atatadde yingira nenjusa naye nyokwalaga Yes, tuli ku NCK TV nkugamba kimu nti bw'obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking. Amawulire tukyalina mangi nnyo nnyini ddala kugamba bugambi nti gwe tuula kalira nywera bingi nnyo byennyini okuba nga nkutuusaako mu maaso awo naye nga weebale nnyo nnyini ddala okuba nga oli naffe weebale kutambula naffe era tusingira ddala nkugamba kimu nti mukwano tojjanga okwo olw'omukwano mungi gwe mutuwa sigala naffe tuvaawo.